When Junior kozesa bulungi like intelligence yo otegere spiritual father abali mu comment section bagambe omuntu wabera ne spiritual father babera bantu kikachi either abawadini oba abamusamize oba aba Illuminati spiritual fathers bagwa mu gundi wezityo. Labano bano bagamba naye mobye mukola like mwetolola just yoli yanyiza ndoza muntu yanyiza muntu yamuwanika omuntu yamuwanika nanyiga nagamba agenda mujjako buli kimu kati omuba mwagala okakasa nti I'm not lying abamu ku ba tiktokers oba ba influencers ab'amaanyi omuntu oyo yabatuukirira dda ng'ayagala beetabe mu bintu by'okusuula alien. Bino byamudda kati olowooza lwaki we bamukutte bagamba mbu simanyanga yakola omusango simanyanga yabba miliyoni 3 nabba n'essimu ne wallet nti just awo bafunye kagundi kakumwekwasaako ne bazuukusa emisango gye mikadde nti n'emabegako awo babadde bamusibaasiba oli omuntu yamutandikako dda so kati mwabali wano abavuma mbusibalanga biki just kyemulina okukola pray for alien era musabe omuntu oyo afune ekisa kozi nze mumanyi muntu alina ekisa naye womunyiza akujjako buli kimu nze mumanyi kati just bano abasama tebakimanyi nti ensi gye tulimu eri spiritual nnyo omuntu oyo ogenda mu ŋŋambo batugenda mutugamba kati Junior kati ekintu kiri bwe kiti nti waba waliyo ki abantu eyo abategeera kyenjogera basobola okukola ki okukimanya kuba ebintu by'abagezi si nti buli omu asobola okukimanya abamu bagamba alien yaggoba waliwo omwagala kati yakuddayo kati nedda bino ebintu byakyama nnyo ate oyinza n'okwesanga nga I'm here because of him nga yabindaga naye nga byamukyama nga bala tebasobola bitegeera nga yabiraganze kati no buuza abaliyo ku fangoni nti bamanyi spiritual father be babamanyi kati gwe yabakugamba ngaani kati kyegeeza gwe awo weebuuliza waliwo abagambye don't mention. Of course Junior, this thing is so sensitive. It is very sensitive. Yes, on agambye spiritual we shall fight for him. This thing is so sensitive. Toto amala googera muntu wano kiri sensitive. Ate mulowooza nsambi erabiseeko mu kkooti tukanze kubalinda nga wa ffenna tubadde twesunga tulabe ku basirikale abatendeke abasobola okukubwa abantu ba bulijjo. Musirikale nadda wali bwe baawa eddwaliro eddamba okulikuuma n'awoowola nti omuntu ankubye. Nsambi ate mubanga mwakutte balwadde be baabaleetera bwe mwalaze abantu. Kuba neewuunya professional security personnel okugamba nti omuntu wa bulijjo yamukubye sikitegeera. Omuntu oyo abadde akuuma oba mwamuteekaawo kulya mandaazi. Omusirikale tumusuubira okuba n'obukugu obumala okudifendinga buli mbeera. Omusirikale abeera atya mubawoowola. Temubanga mwakutte ku bantu bammwawo. Osiye Katemba agenda okusooka bulijjo musiba abantu ebiseminti eby'ekibogwe. Twabalaba wano mwasiba kadinga ekiseminti ku ssaawa emu ey'olweggulo ne tubakuba ku ssaawa 6 nga takyalina kiseminti ku kugulu. Kati era tetwewuunya kuba na basirikale module eyo basobola kubwa ba civilian. Kuba nina bwengattagatta bwe sitakitegeera nze omanyi nali nava mu misango gino naye kigenda okunyambaza essuuti yange ey'obwalo yanzire mu kkooti ng'eyeeyita omusirikale agamba nti civilian yamukubye. Ombuulire wasomera wa era ani akukwalifyinga okubeera security guard nga tolina tekiniki yonna eyinza kuwangula civilian. Bantu mmate mubanga mwakutte kuba mulimu ebiswaza. Which company was guarding that hospital? Eyo kibogwe module eyo ndi n'omuntu wa bulijjo asobola okufukamiza singa yabadde banka singa ezo sente zonna tebaazitutte ddala abantu bakuuma bulamu bw'abantu.
oba muli mu katemba nga bulijjo gwe mubeeramu. Stop joking at our AIDS. Abalwadde mwina bangi omwo. Tubalaba nnyo bulijjo nga musiba plasters ez'ekiferefere. Tembanga mu nkola ye mujje mwayise. Kuba musirikale ddala ki professional na monagani ayinza okubutulwa omuntu wa bulijjo. Sirabanga ku security personnel ayinza kubwa civilian waturayiningirawa. Tubulire security company gyokoleramu. Security company kyeye deploying abasirikale ab'ekiboggwe. Nti ganga n'erumba eddwaliro ne kubulako wadde awenyera. Ganga n'erumba eddwaliro ne kubulako wadde akubwa. Wadde asigala mu ddwaliro ajjanjabweko yalumbye eddwaliro. Ne mubeerawo nga mufenyereketa nti abasirikale babakubye. Mutubulire security company kye tugidisqualifying. Singa yabadde ekuuma banka. Point yange mugifunye. Kati lwaki temulabise mu kooti? Mwapaledinze balwadde be babaleetera. Nga bulijjo bwe musiba abantu pulasta wa tiyagasi ne mumusiba ekigere kyonna. Omuntu bamukubye ngumi ne mumuteekako n'okwoba okumutima. Tubalize tubatadde kaaga. Wama abantu bangeze za update zembawo okuva mu kooti musango gukyatambula. Lawyer Calvin ate nga nze jjaji waagwo. Nza gutudde mu bitambo buli kimu mugenda kuba mukitegeera bulungi. Kati ayagala okugenda ebweru n'agamba sisobola kukwerabira buli lunaku mba n'okujjukiza akatambulirawo. Twetaaga abawala n'abalenzi okugenda okupakasa mu mawanga ga Dubai, Qatar, Kuwait ne Abu Dhabi bakola ku bisaawe bya nnyonyi mu kaseera kano ak'ennaku enkulu ebisaawe bye bibeera bize. Beetaaga bakirina 15 ba waitress ne bawaita 2 salale bakirina mu kitundu ba waitress ne bawaita milioni 2 bakirina milioni 1.5 aba security guard milioni 2.8 Abu Dhabi nabo abasindika emigugu milioni 1.8. Sente zoteeka munga visa kuli mu ngalo tunoonyeko ku noti 7 17 45 27 oba noti 7 nya noti 7 26 bakusuza bakulisa bakujjanjaba kotekane vacation bantu bange tugende tukole interviews tugezese emikisa gyaffe okuva ku myaka 21 paka myaka 36 abawala n'abalenzi.